You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Week jetukubye emabega Ministry y'ebyobulamu ebadde etalaga mu masomero okugema abaana omusujja gwenkaka oba guyite yellow fever. Abantu abali wakati w'emyezi 9 n'emyaka 6 bonna bateekeddwa okugemwa okusinziira ku nteekateeka ya Ministry y'ebyobulamu. Kyokka kyannaku nti mu bitundu by'eggwanga ebisinga okugemwa tekujjumbiddwa era gavumenti eyolekedde okufiirwa omusimbi ogwaguza eddagala ly'okugema. Tutuuseko mu bitundu ebyenjawulo mu ggombolola ly'e Makindye Ssaabagabo eno ge tujjayo tegasanyusa. Abasomesa abatasobodde kwogerako naffe mu kamera bagamba nti abaana olunaku lwajjo tebaasomye ng'abazadde babatiisa okubagema nga batya nti eddagala liyinza okubakosa. Abamu ku bakulembeze e Makindye bagamba ng'oggyeko abazadde okukweka abaana naye n'abantu abakulu eky'okubagema bakigaanidde ddala era batono nnyo abagemeddwa e Makindye. Abantu balina propaganda nti gavumenti tukubeera eddagala liyinza okubafu baagala tugezesezaako balirese nga pya baagala tugezesezaako oba liri expired ate ne bagenda nga bakisaasaanya bakigamba abalala n'abalala ne bakipiikingiraawo naye nga ate si kituufu. Abantu ssakinnoomu be twogeddeko nabo batugambye bwe bati. Nazeeya wakanga mulwadde baamugemedde ku ssomero gy'asomera n'essaawa zino olunaku lwajjo teyasobodde kuva mu buliri. Omwana mulwadde muzibu ng'ate ennaku zonna zonna abadde ali ano azannya bulungi. Bw'ogamba nti kyavudde ku kayiso kumugema zekire gye neenkwasa ekyamazima simanyiga kuba nange namaze obagemesa tewabawa ntiisa nti ate ntera eddagala lya Bill Gates liyinza okuba covid engeri ataakola ati ate yaleeseeyo enkola endala yayisiza mu yellow fever naye nga luli okusooka ojja abantu bebagema yellow fever nange baali bamenyeko nga manyi kirungi era mu bagemesa nabadde manyi kirungi ate oluvannyuma neefunamu okutya bagamba nti kiyinza okuba si kirungi Bill Gates akyayagala okwongera okutta Abafirika kati awo nentyamu nga mama era nawulidde bubi ene kyala abaana bakabye nnyo emikono eddagala bali abadde ntyasimanyi tebayisibwa bulungi. Kyokka ye Dr. Kisuze Geoffrey atwala ebyobulamu e Makindye bannansi abannyonnyodde obuzibu obw'omusujja gwenkaka na birungi ki ebiri mu kugugema. Obulaga nti obulwadde buzze omusujja nti yellow fever bafuna omusujja appetite egenda bw'obukwata ku kibumba kino butera nnyo okuleeta amaaso gano kubanga ga yellow kikula nti yellow fever olulanda gye batera okuyita enkaka obulwadde bw'enkaka naye nga bulwadde bubi nnyo bwe bubanga bunyinyiitidde busobola okulwaza omutima ensigo n'ekibumba ebiggweera tebiba birungi obulamu kyago nzibu ddala era abafunye chance okusimatuka bakakana basaasanyiza ssente empitirivu. Kimanyiddwa nti okuziyiza kusinga kukola ki okuwonya. So kaweefuba ono bwe tuliko wiiki eno yonna yakubaleetera eddagala erigema obulwadde buno obwa yellow fever. Baza n'okufunamu omutwe kuba obeera otidde kyekisooka weeraliikirira bankuba ekintu ekitali mubiri temperature nejja ejja kujja lwakuba nti eddagala pya ku mubiri ate yo brother business kamuze kajja kasobola olina stress naye bukakkana oyinza okutaka side effects.
Okusinziira ku mateeka ga Uganda, omuntu tateekeddwa kukakibwa kugemwa era bangi basabada etteeka likyusibwe kubanga kyavaako Uganda okufiirwa obutitimbe bw'ensimbi obwagula eddagala ly'okugema COVID. Abantu ne batagenda kugemwa n'erikaddiwa so nga bangi abaagaana okubagema baakwatibwa COVID abamu ne bafa. N'abandi gavumenti n'ekozesa ssente nnyingi okubajjanjaba. Nze Nagojja Serena ku Lwabeg Television.